jako akawuwo. Omulabirizi w'emitiyana Dr. James Bukomeko yeekokodde abazadde abasajja abaguvudde omuze okusuulanga obuvunanyizibwa bwabwe mu maka n'abasaba kino okukikomya wabula batwala ebyo bye balina okukola. Bino omulabirizi okubyogera asinzidde ku kkanisa ya Kiryokya mu Busaabadinkoni bw'e Namutumba mu bulabirizi bw'emitiyana mu kusaako abaana abaweredde ddala 50 emikono. Bayingiza mu kibiina kibayita ekya super heroes. Mukama yebazibwe. Nolwekyo nno njagala kubasaba bannange tukyuse obulamu bwaffe bwe tuba twagala obulamu obulungi. Katonda ng'akuwadde omwana olina okumubeererawo. Abamu badduka buddusi buvunanyizibwa. Naye ne woona obudduka kijja kukwata mu bukadde. Omulabirizi Bukomeko agamba nti n'ebbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya yandiremesa okukola emirimu gy'obulabirizi. Tegakola ki? Kiswaza obulabirizi kwe kaba oba oyagala oba toyagala olina okukola ki? Olina okutambula. Kale nno embeera si nnyangu era tusaba Katonda wabeerewo engeri yonna yonna amafuta gye gakkamu naye ate buli lunaku tulaba gekola ki? Geeyongera. Kyokka buli geeyongera ebintu byonna emiwendo gikola ki? Tuli mu kusaba okw'amaanyi embeera si nnyangu nnyo. Dr. Bukomeko era ategeezezza nti si waakuttira ku liiso omusomesa yenna aneebuzaabuzanga mu budde bw'okusomesa abaana b'eggwanga. Beba batajjala kusomesa abaana baffe gye twagala. Nja kuba mukambwe ennyo ku ekyo era mumutegeeze era njagala okumulaba mu ofiisi yange. Tuli fena kuba kutuyisaamu maaso. Y'omubuulizi w'ekifo kino Kalamagi Christopher agamba nti abaana abasiddwako emikono basaana okutambulira mu kkubo ettukuvu bw'atyo n'asaba abazadde okwewala okutwalanga abaana mu byawongo. Ngeri abazadde timanyiza omwana mu kkubo ery'okutya Katonda ne bw'ali kutagenda kulivaamu. Nsaba abakristaayo abayambye abaana bali kulabibwa kutuuka ku kigambo ky'okusibwako emikono babayambi basobole okwongera okutegeera Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe ate n'okubawanirira mu lugendo lwabwe okukkiriza. Omumyuka wa ssentebe mu NRM mu Buganda Ssalongo Godfrey Kiwanda Subi yasinzidde wano n'avumirira eky'abantu abasusse okusaanyaawo ebifo by'entobazi nga babirimamu. Abantu baffe bakomye okulima mu bisaalu. Gye bakoma okulima mu bisaalu mukama wange amazzi gakaze. Emigga gyali kuno gyonna gikaze lwa nsonga abantu balimyemu kalitunsi. Mukama wange Bishop mu kutambulako nkusaba abantu wano obo bayitamu obakubirize okuba nti basobola kuba gavumenti yatandise puroguramu y'okwagala okweyambako okufukirira naye n'amazzi we tugajja tegakyaliwo. N'omusomesa Isaac Tomusange asabye abantu b'ekitundu kino okutambulira wamu okusobola okulaakulanya ekitundu kyabwe eky'emitiyana. Nnyo okulaba nga tubeerawo enkolagana nga tukolaganira wamu ffenna ng'abaana azaalwa mu kitundu kino okulaakulanya obusumba bwaffe nga butusakira ekitundu kyaffe okugenda mu maaso mu busumba buno wamu ne constituency ya Mutenda North. Magezi abaana bana bateekeddwako emikono okusoma kubanga bwe osomye ofuna amaanyi obeera muntu wavunanyizibwa era ogenda mu maaso nga nganze y'omu ku kyokulabirako ava mu kitundu kino kati nga ndi muntu wavunanyizibwa mu nga university lecturer mu universities ez'enjawulo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Bayambyeko abagole abo n'abazadde ensanyusa okubalaba okuva